Nyagago ku lupapula olukkirizibwa okusasulirako omuntu ne bonalinga ssente tukkirizganyiza bulungi awo tuveewo tugenda mpola mpola. Kati okumala egobe mu kibya eno ye bank deposit gye baadipositingirako ssente era n'azirisiivinga bulungi nnyo. Bwe nva ku live kuno ngenda gipositinga oba Facebook oba enendimitinga ngenda gipositinga kansooke ngibasomere bulungi ndyoke nve ku live kuno gye bapositingire bulungi nnyo. Eno egamba customer care voucher mandatory field branch Kyadondo road branch account number eri 14 mujiwandike account number eri 1453500783 nkiddamu account number eri 1453500783 account name Mulwana Patrick ngenda gibazuumingira mu kimwera kibakolera Mulwana Patrick. Ku voucher kubeerako cash withdraw, cash deposit. Kwolwa ka box batikinga cash withdraw. Kuliko currency and amount in figures. Mu bracket nebatekawo LLCY stroke FY FCY. Ne bateekako ssente ezayina okugibwayo. Kwaliko miliyoni 125,775 miliyoni 125,775. Number of demo total value waliwo noti ez'emitwalo 5 ez'emitwalo 2 ez'olukumi ez'enkumi 5 ez'enkumi 2. Mbasomera voucher nga bweri akamitwalo 5 yafuna obukadde 10 kukemitwalo 5 yafuna obukadde 10 akemitwalo 2 yafuna obukadde 25 akemutwalo gumu yafuna emitwalo 75. Mbasomera voucher nga bweri kati ne tugende ne wali Ecobank voucher number eri 91773. Ennaku z'omwezi bazituuka date zaali ennaku z'omwezi 10 ogw'omusanvu 2023 we bajjayo ssente. Jjukira yagenda mu meeting ennaku z'omwezi 7 era ekiro ne bagulawo account n'ebeera machuwanga 8 ssente ze n'aziggya mu nnaku z'omwezi 10 ogw'omusanvu 2023. Kati kansomere wasemba kuliko check deposit, check number, bank and branch ne bakuteekawo Kyadondo wane batekawo drawer amount in figures miliyoni 125,775. Eno bwe nfaano ngenda gipostinga kansoke njibaviire no ngenda gizoominga mpola mpola mugira bulungi nnyo kansoke nzoominga amanya ge gokka muyizo go musajja ate yafuujize biki agamanya ki gambo ate mulinye mwe yawandiika balugano Mulwana Patrick mugira bulungi Mulwana Patrick. Kati kambazzeeyo ku account number 41453500783 account number mukire bulungi nnyo. Kati tudde wano ku amount withdrawn amount sente ze bateekayo muzira bulungi nnyo miliyoni zizo miliyoni 10,25,775. Mbagambye wano noti kuliko wano noti indako tuba tugenze wala noti ndo za muzira zino emitwalo 5 emitwalo 2 mutwalo 15 12 obw'emitwalo 5 yafuna miliyoni 10 obw'emitwalo 2 yafuna miliyoni 25 then akomutwalo gumu yafuna emitwalo 74. Butyo banka voucher sente ze withdrawinga zezo zeyafuna miliyoni 10,25,775 mu Ecobank.
simu mwagala evidence baku nkwanjulira kampani gaggadde eyitibwa Jona Pages bano nga bavuddeyo okuyamba abali ku mawanga ag'ebweru ne bano abali waneno mu ggwanga lyaffe okubeera nga bakuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo nga bakozesa ssente ezaabwe bano bakuzimbira ennyumba okuva ku musingi gwe kasita oba ng'olina ettaka lyo bakutwala process by process step egwa gye bakulaga then oluvannyuma gwe n'osasula paka ennyumba yo olwegwa ne bakwasa ebisumuluzo byo wayagala okukwatagana nabo osobola okubafuna ku nnamba eyo eyitawo wansi awo mu bugambo oba osobola okugenda ku offisi zaabwe ku Batia Chambers ku Parliament Avenue. Jona Pages bano bazze kutuwonya bupangisa. Jona Pages bagenda kuwonya abafere.